bulungi ate obeera naye muntu mulamu atayagala nnyo ebintu by'okuzimba so nali naye yes nakayimba nga kamunyumira nangamba palaso tuzinemu you know and we had a dance netusanyusa bangi nekiruma bangi which is okay sola sanyusa buli omu naye n'amala nangamba kole akayimba ne Bruno K natulinkinga netugenda ku Mistill tuchiringa you know, get a few things and the vibe was right. So now the song is out. Bakaita wangu Palace and Bruno K. Brand beats on the beat. So Mumpimpi Farida yasabira Bruno K. Bruno K ali mukwano gwange kuvadda ne Farida yangamba muweyo. Nechi Bruno K ina bafani we naye yampa sebo. Mu trending dance video ka trending ate ne Bruno K mabega ko ina mawuli n'omucha. Chama kye kiri wawo. Abantu bampereza ka message ekyama ekiriwo wakati awo bakiyita Bruno K. Chemistry ali wawo kyokambye omukyalo oyo simanyi nze mwagala nnyo ndi fan we. I appreciate the work she does on TV. Ate nekirala nze kinsanyusa okutunulira Kifarida ne bwekiraba obulabire ne bwekismiling nga no skin yakyo kiringa kibebi kiri awe kibebi kya ggwanga kyuga kimuli kyaffe era bagandi Uganda muleete ebimuli soka n'okwata Farida n'oteeka wali n'odduka n'onona Mathake n'oteeka wali n'odduka n'onona tukwate ki waliwo kino Linda Den kiri kitya Linda Den n'oteeka wali ogenda n'okwata Kiyitania n'okwata Shiraga Shumba n'oteeka wali kugamba ng'olina ebyobulambuzi ebyobulambuzi byaffe they are beautiful. Bad Black agenda wawo n'okwata Bad Black. Okay, mumbeere eno nga sitera okubanga mula Palaso wiiki eno enyiri oba wiiki ewedde twafuna okuvibwako kwa omu ku bakulembeze b'eddiini b'ekibuli Sheikh Nuhu Muzata. Embeera eyo gwe ng'omuyimbi abadde mu industry gwe ng'omuntu neera ayimbira audience zonna amawulire gano gakukwata gatya? Mawulire gaali gannaku nnyo musajja oyo abadde eddoboozi ddene nnyo mu ggwanga lyaffe munnabyaddini omutuufu ate taata w'abangi mukwano gwaffe you know kyali kya nnaku you know naye ate Allah subhanahu wa ta'ala atagera kibi bwati bweyagera ffe tukole kimu naye we are only human. Wano wenyini omwaka guno gwenyini oba mu mbeera eno ennyini tukyalimu olina akayimba k'osembyeyo okuta wakati awo nga malamu akyatulimu akayimba wakatadde ne mwana mulenzi bamuyita Bruno K. Project akabi nnungi emabegako okyala ku TVM wakati awo n'ekirala ekiyimbisa omukwano abantu kye batategeera lwaki omukwano gutunda nnyo essaawa eno is because ensi ejjudde obukyayi. Buli obukyayi lwe buwera abantu batandika okuyoya ki omukwano abantu bali mu politics covid yafuuse covid obwavu bufuuse obwavu enjala efuuse enjala enguudo busimesime kugamba lot of stress nkube bwetonye omusana bwe gwaka n'enseenene ku luno zazze ntono mu nga zikoze buliza jjanga nnene. Sibale tujja Palaso otakayima ne Bruno K emabegako okyala ku TVM n'omukyala Farida Nakazibe mu kukyala awo n'okola ka dance challenge ne kagoyinga viral. Footsteps zino gwe n'omukyala oyo yennyini abantu bateekawo embeera balowooza mu trending dance video ka trending ate ne Bruno K emabegako yalina amawulire n'omukyala kyama kye ekiri waawo abantu bampereza ka message ekyama ekiriwo wakati awo bakiyita Bruno K. Chemistry ali wawo kyokambye omukyalo oyo simanyi nze mwagala nnyo ndi fan we. I appreciate the work she does on TV. Ate nekirala nze kinsanyusa okutunulira Kifarida ne bwekiraba obulabire ne bwekismiling nga no skin yakyo kiringa kibebi kiri awe kibebi kya ggwanga kyuga kimuli kyaffe era bagandi Uganda muleete ebimuli soka n'okwata Farida n'oteeka wali n'odduka n'onona Mathake n'oteeka wali n'odduka n'onona tukwate ki waliwo kino Linda Den kiri kitya Linda Den n'oteeka wali ogenda n'okwata Kiyitania n'ogenda n'okwata Shiraga Shumba
N'oteeka wali. Kugamba ng'olina ebyobulambuzi. Kuga ebyobulambuzi byaffe. They are beautiful. Bad Black agenda waawo. N'okwata Bad Black. Nekiba nga kinyuma. Wera byonna bimuli byaffe. Nga tina representation. Yes. So bambi muwala kyala aweereza bulungi. Ate obeera naye muntu mulamu atayagala nnyo ebintu by'okuzimba so nali naye. Yes, nakayimba nga kamunyumira nangamba Palaso tuzinemu. You know, and we had a dance. Nitsanyusa bangi nekiruma bangi, which is okay. Sola sanyusa buli omu. Naye n'amala nangamba. Kole akayimba ne Bruno K. Okay. Natulinkinga netugenda ku Still. Tuchiringa. You know, netwogera a few things and the vibe was right. So now the song is out. Bakaita wanku Palaso ne Bruno K. Brand beats on the beat. So Mumpimpi Farida yasabira Bruno K. Bruno K yali mukwano gwange kuvadda ne Farida ye yangamba muweeyo. Nechi Bruno K ina bafani be naye yampa sebo. Dana mukole yakayimba. He's a good boy. He's cute. He's handsome. He sings nice. Yeah. Tugenda mu studio tukola tiri ebadde nnungi ennyo. So Palaso awo wennyini mu mbeera eno tune zifuuse tune abantu emikolo n'embaga gibafuukira emikolo amabala tebanagasumulwa naye abantu abamu amabala tubalengera bagalimu. Ate kati ne poliisi yeeyinye okuba nti ekwata abantu mabala sitandyo ku mbeera eyo. Kyannaku nnyo nti bagudde ebifo ebimu ebirina omujjuzo omungi okusinga omulimu gwaffe. Omulimu gwaffe gunyigiriziddwa nnyo. Industry yaffe enyigiriziddwa nnyo naye nga kiri unfair kuba omulimu gwaffe guweerera abaasoma n'abataasoma. Omulimu gwaffe tegulina interview. Omulimu gwaffe ffe tutegeka ekyennyama n'atunda owa boda n'avuga abantu n'aleeta owa taxi n'aleeta bakanyama ne bakuuma ababloga ne mufuna content abazimbi ba stage ne bafuna abakubi ba byuma ne bafuna TV ne zifuna content kubi ba bana poster abadrive MC. So we are a big centerpiece of this country or the world. It's unfair okuggala omulimu oguleeta revenue ne gubeezaawo abantu abaasoma n'abataasoma n'okuggala ebbanga lyonna. It's very unfair. So bannanga abantu mulooze ku bannammwe, mulooze ku ggwanga lyaffe, mulooze ku talents bingi, but set us free, man. Iriza nkoledde ennyimba nnyingi ewuwe nga zonna sisobola zita. Understand. Naye ng'ate ziba nnungi. Era okweza ennyimba olumu kwentunuulira oba omuntu ayagalayo oluyimba ne mufuwaayo oluyimba. Naye n'asimbula ffenna ne tugenda naye bw'alituuka eyo nga waakabi nagaali nsimbula ne tusimbula ne tugenda. Osikakitidde. Najja nakudde. So oluyimba lwaliyo. Cinderella. Yes, Cinderella. Oluyimba lwaliyo ewa Edidi n'ankubiranga muganda wange n'aŋŋamba abalenzi bali wano bayimba bulungi. Ne beegombye nnyo oluyimba luno. Ate ndaba tulina ennyimba nnyingi. Olina pulaani z'okuluta kati oba ofaayo baganda bo bateekako kameme ne tugenda. Kituufu. Ne muganda wange banga bayimba bulungi bantu bo bawa oluyimba. It's just a song. Ate radio yaleka mmeka. Weewatyo n'abata. Yes, watch out for the brand new song Cinderella coming out by Breakers. The Breakers. Yes. Bayimba basatu. Baganda bange bayimba bulungi. I wish you luck. Nga tudduka Palaso bako obusembere bannayuganda ne onna malamu okoze media tour n'ebisigadde. Are we expecting the same kwani oyo oba olina bawagizi obalekemu ogiro obeereyo kanawodde mu kamooli? Ngenda kuba ndi busy muko ne campaign za Dr. Chameleon. Yes. Kubanga ndi omu ku bali kakiiko akamunoonyeza akalulu wamu ne bannakampala ne bannayuganda abalala. So I might not be as available as you may wish. Ne kastanze ne mbakyalirako mwenna baganda bange bensobodde. Nina emikono ebiri sobola bamalawo mwenna ate nga mwenna mbaagala nnyo banna media mwenna banna mawulire. I love you guys. You guys are doing a very amazing job for me and for the whole entire industry. But nja kusobola obbatuukako buli wennaaba nsobola. Mbaagala nnyo baganda bange mwana. Merry Christmas. Happy New Year. Thanks for loving the brand Palaso. Let's lift our industry higher. Nga tudduka nsaba akapera ka malamu oyo n'ani oyo ye mupya?
bombi tubule soke kumalamu tumalize kwa niyo. Sure. You should the arrow baby straight to the heart. Ogenda nontunuli dancing in sabala. And slowly I might be falling in love. I will never ever take you for baby madam. Madam uba kongere ndala. Zaburi chendi na chicho baby. Sure. All I need is a remedy. Someone who got my back in every tragedy. I need somebody like you. Nakwagala kuva mu high school. Era obadenga mu targeti. Njagala manya mutima okuvuga saketi. Era bwe bankola budgeti. Mame yakunkuliza mu ekirabo ki. You are the queen of my life. Beautiful like Michelle Obama. The way you smile so bright. Oh, I can't deny I'm in love. Rupi buzani yo. Yenze muno akwagala. Vamu byechito byetwechanga. Yenze munne yakutegera. Talichuka. Thanks so much, Oyo Palaso. It's in a brand new film. Akaimba wakaita Anio Yosomwagire. YouTube channel ya Fibula katonatira bibula ke 12. Atongera okufuna award yetu disitwe tukyambukise. So buli yenna fan wa Palaso natali fan. Mali uzo kutaba fan. Nengo yagala music wango yagala oluyimba. Tuwagire tukiguse kyambuke YouTube tukikube twambuke state talking of this. Bwetiri muganda wange. Tewali kutagaliza music omungi abamungi nemba sikwagala nemba tonjagala. Oluyimba olunti luzibira kubo. Kyobola lutusoko okusula mu nyumba y'ebbeeyi, lutusoko okusula kuvuga motoka y'ebbeeyi. Sembere no I am Akeko the processor exclusively King of the East go to next episode. Ani oyo namusose mu mbere y'ebbeeyi. Ajja kunsoka yo. Endala nazinsose yo nayo nolaga. Yobola bakedde. Okede kinywa Anyo yajja kusanga yo. Good morning. Agenda kunsanga mu Lamborghini. Amina. Sendere, thank you so much. Kola kada ku subscribing at Palaso. Aina channel ye Palaso. Please subscribing. Ngola video na channel ya film kole kada ko ku TV na interview. Tujiteka yo live and exclusive. Thank you so much. We see you.